nyiziddwa mu balala kamuweebwako asiima ye atayagala kutoola alaba ng'okutoola kikendeeza byalina ate ye we batoolako ne bamuwa alaba nga yalisaanidde okukola ki okuweebwa wa illam yu'twa naye ate bw'ataweebwa sakatu anyiiga n'asiba emitaafu era nze gwe batawadde era nze gwe babodde naye ng'ate ye ekyokutoola ku kike tebamukwatira kaki taliibwa kake kati abantu abo nabo mu nsi Mungu yabalabadda nga bakola ki nga mwebali naye ate Allah tabaraka wa taala agamba wa minhum man ahada Allah ne mulimu abakola endagaano ne Katonda mu kutondebwa kwabwe ng'ewanabeerawo ensonga yeetaaga okuyambako ajjanga kuvaayo ng'omuntu nga tebamukase yeyagalire la in atana Allahu min fadlihi lanasaddakanna walanakuna min asalihin wanajjangawo ensonga yonna esaana nze njegatteko nja kwewaayo era ejja kutambula kulwani kulwa Katonda eyo yekulaane kibula abazalo ebigambo bya Mungu bazibu Allah amaliriza agamba ulaika abantu abo ye be yalondayo abeeteeka mu bigere by'okukola emirimu gya Katonda mu nsi muno yusari'una fil khairati yo oluwulira awali akalungi adduka misinde tafa yalina mmeka wabula kye bamugambye kyetaaga kutoola ng'adduka kye bamugambye kyetaaga kuwaayo ng'ajja kye bamugambye kyetaaga kuwaayo ndi waba talina ne bwakubiriza mulala nti wewe tukole kino kimuleetera okuba nti yakola ki afunye kubanga akuyeze omulala okukola omulimu muki omulungi ulaika yusari'una fil khairati abantu abo abeeyunira ennyo kubanga ewali obulungi balabikirawo wahum laha sabikun ojja basanga ng'alina 1000 aluweereza talinda wa mutwalo ate ojja basanga ng'alina omutwalo talinda wa kakadde kubanga agattagatta abaganda bagamba kamukamu gwe muganda kati gwalinda okufuna omutwalo oba miliyoni ogisaddaake osembye nakyo kubanga lamanzaani etambula era egenda kugwako lwakuna nyavu toyanzege doza munnange owulidde ebigambo bya sheekh ebirungi ennyo era nga bwenti bagenda okwebaliza abantu bakubanga batoola ne bawaayo ekitono kye balina kyengenda sooka okwebaza Haji Uhuru oyo ye yatugamba ajja tusobulanga paka ekisibo nga kyoteko alhamdulillah era akituukiriza ayi Katonda mulungi mugulirewo omali ebyeyeetaaga omutaasa emizogobano gy'abamutwalaganya bamulabe nga bamulaba nga naye yakola bibye Allahumma amin nange kwensiibulukukidde Haji Uhuru twenza nnyo tweyanzeege era tebulaba abasiraamu bajjumbira nnyo restaurant ezo bwe ziri wonna bagamba omwami ono mukapiraawo ate mukweba obusiraamu omwami mulungi nnyo Allah akwongere kibayita okuddiza ku community ngenda okwebaliza bannaffe wiiki ewedde abatuweereza kasente kammwe nga muno mulimu mwami Muyanja owa Stone Muwanga Stone Enterprises nusu kakaga katuuka mwami Idris Seru Nkuuma 15 zatuuka Muhammad nusu kakaga katuuka Aisha Gokyalya omutwalo gumu gwatuuka nga baguwaayo kulwa taatawo Haji Yunusu Nsibambi ne mama Hajat Hanifa Nakawombe soke tubasomereyo ko kuddwa abawadde tusooke bali abalamu soke bana abalamu bali abasoose waggulu ayi Katonda omulungi ow'ekitiibwa abaddu bo bano abawaddeyo sente zaabwe kwezo ze wabaazika ze wabateresa ne baziwaayo okutaasa emyoyo gy'abo abeetaavu newankubadde si beetaavu naye betusiibulula oba betwasalawo okwetaba nabo mu kusiibulukuka ayi Katonda omulungi ow'ekitiibwa baggulirewo emirimu gyabwe baggulirewo emikisa mu bye bakola basumulule ebyo bibakutte oba tebamanyi bwe batega balagire batega omuntu n'afuna ate obalagire ne bategulula omuntu n'afuna ekyo ekirimu omukisa gwa Katonda ayi Katonda omulungi ow'ekitiibwa waliwo wano omuzaana we yasindise sente ze ose omukisa n'ekitangaala n'emirembe mu kabuliya ya taata we
Haji Yunus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ayi Katonda omulungi w'ekitiibwa ekitangala mu ntaana ye, ogaziye entaana ye, ofuule entaana ye ebinnya mbinya by'omujjana, oleme kufuula ntaana ye binnya mbinya by'omuliro, era omuzimbire ennyumba mujjanaayo. Allahumma amin. Anono yasindikira n'ateekayo ku lwa taata wange Haji Yunus Kabombo. Haji Yunus Nsibambi. Ono Nsibambi. Kabombo. Anagamanyi obanga ogera munasonyiwa Haji Yunus Kabombo. Allahumma inna abdaka Haji Yunus Kabombo nazala bika wa anta khairu manzulu bihi faghfir lahu maghfiratan jami'a warhamhu rahmatan wasi'a. Musasiro lusasiro olutakoma era omusonyiwe olusonyiwe olujjudde, kubanga byakola nga tagenderedde gwe osinga obimanya, ate bye yalongoosa obimukubisizeemu omuwe mu musera omalize nga omuyingiza ennyumba yo ey'emirembe yasuubiza abo abalongoofu. Amin. Shei tulina mukyala Letitia Colin Tendo yatuwa 13 ne mukyala Nasif Kiyemba oyo mwami. Ayi Katonda omulungi ow'ekitiibwa, abadde wano bawaayo nga baagala balagireko nga tebanneerabira ku nniya zaabwe ze baaweerayo, oba tebawaayo na nniya ya Allah. Ffe tukusaba ffe abaalisiivinga ssente zaabwe okuva mu nsawo zaabwe, olongoose nniya zaabwe obawe ebirungi byolaba nga bibasaanidde, ate obataase obulamu obuzibu mu nsi muno, obagguliyo obawe obulamu obweyagaza mu mirimu gyabwe ne mu famiri zaabwe ne gye batambulira yonna. Mukyala Maimuna ow'erinnya tufaanaganya erinnya Nabwengamu atuwadde 13 mukwano zituuse tuyanza nnyo tweyanza. Barakallahu fiikum, Mungu akuwe museera, Mungu akuggulirewo. Ayi Katonda omulungi ow'ekitiibwa, mutaasa emitawaana, omutaasa ebizibu, omutaasa abamuzoganya, naye omuteeremu emikisa mu ebyo byakola awamu n'abaana be n'ezzadde lye okutwalira awamu. Allahumma amin. Tuyanza tweyanzege eriyo aliyo ng'agamba basoma zaaki basabira baaki mukwana ennamba zo lwakusimu awo tunoonya futaali w'abaana w'okusobolokoka ng'abaana bano gye basomera tebafiirwako ndo tebategekera futaali kuba essomero teriri ku musingi gw'Abaisiraamu. So koyina akatono ako ketugattagatta ne tutwalayo essaawa eno baagala buugi na sukaali akaceere bangambye kwa oluuku eri natwalayo akaceere kakyaliwo alhamdulillah. So n'engano bakyalina kati buzibu bangambye ne kabutto mpozi tunoonya buwunga na sukaali na ngano ebya wiiki eno esigaddeyo ne Yidi kubanga tebagenda kubata kuva ku ssomero. Bw'otukubamu awa ekibuzi oba ekite mukama simanyi kumanya oba akasawo k'omuceere basuubuluke ku Yidi baleme kusiiba ate batuuke Yidi. Bwe mpulidde wano ku linnya lya Haji Nsibambi ne ndowooza nti yono mukama wange ow'endabirwamu Nakasero, kati we bw'afuna amawulire ye nti asobola ojjugulira abaana. Bagambe batukwana wano bagambe nti abaana baagala nze ya ente bayinza okubagamba kyosobodde tuganja kusobola kisambi oba kugulu oba mukono oba kilo 10 oba kilo 5 bambi tubawe nabo beeyagale. Eri asobola okugamba kweni maazi ogambye atya abaana bwe basiibye kamba buliyo sharia mulimu abalenzi alhamdulillah kamba weeyo amakanzu. So kyonna kyotuwadde naawe ekyaba kisanyusa omwana owuwo ogambye kampeeka abaana bano nabo basanyuke. Oweekitiibwa Muhammad sallama oyo yatukubiriza okutola zakatul fitiri, yatugamba bino wammanga nti zakatul fitiri tugitoola olw'ensonga bbiri, nkiddamu buzira nja kukiddamu. Tuhuratul swaimiina, gwasiimye kutukuza kisiibo kyo, wattumatu lil masakini, n'okuyambako abo abateesobola oba nga beesobola naye nga tebali ku mutindo gw'ogenda kubeerako wakaawo. Either nabwekityo tukkirize nti bw'oba onoolya ennyama ewaka ku Yidi oba enkoko n'abalala beetaaza oggirya abatalina. Ate n'ennaku ez'okusiibulula bye tweyama okusiibulula mwattu nazo zikyakola ki? Zikyaliyo. Tulina olw'enkya paka ku Lwokuna, kuba Yidi bw'etaba ya Lwakuna ya Lwakumeka ya Lwakutaano. Kitegeeza nti ennaku zino tulina okubabeeramu ate ne tubabeeramu n'olunaku lwa Friday. Bimaana nti tukuza okusiiba kwo, ate bw'omala okutukuza okusiiba kwo n'abantu bali Mungu yayagala akulage nga bwe wasiibye ng'olina omutwalo mu nsawo n'otagulya, awo Allah we yasigaliza obuyinza. Awo wenyini we yagambira asawumuli wa ana ajizi bi,
alina bye yakweka bingi naye tusala amagezi okulaba nga twegattira wamu ne bannaffe tuleme kubeera ng'abo abatakubiriza bagaba abatakubiriza basaddaaka ate nga bannaabwe basaddaaka bakwatibwa akasajja ku mutima naye ate nga teri aweebwa n'atayagala mwattu kuweebwa so ekigambo ky'okuweebwa kyo kyanjawulo owekitiibwa Ibrahimu alayhi salatu wassalaam bwe yali ayagala okutawanya Namurud kabaka w'ebiseera ebyo Namurud yeewaanira ku nabbi wa Katonda Sulaimaani namugamba atani Allahu Katonda mu bye yampa nze nsobola okugabirako tuli fenna nabbi wa Katonda kiyakola okimanyi yadduka emisinde ye n'asiba n'amuweereza ekyavaamu baafuna alliance baafuna mukwano twagenda okumaliriza ng'omu asinziza munna amaanyi n'amukoowolomoza ku byakola ki ku byategeera kyava mu ki okubaako byakola ki byamusaddaakira abantu mu nsi muno singa bayiga nti omuntu bw'obaako nekyomuwadde ne bw'oba oyina kyoyagala mumugambako oba akoze ensobi oba ssanyu byanguwa mwattu kubanga olina ekikugatta naki naye so nalikubiriza abantu abatulaba ku Star TV okwegattira awamu ne Queen Mother ono ku mulimu gwe yatandika omulungi mulimu gwa Katonda mulimu gwa ggwanga mulimu gwa buwangwa ogw'okubanga omuntu mu butonde addizaako community oba addizaako abantu bawangala nabo oba batawangaaliramu naye nga beetaavu twalirabye okubanga tubeere mu bantu Katonda byagamba ulaika yusari'una fil khairati obawulira akalungi badduka mangu ne bakeetabamu naawe atulaba oba atuwuliriza bw'omanya ensonga gye tuliko nga nkulu ntuufu please beera nga bano kamukamu gwe muganda bwe tunaagattagatta ye Mungu bw'abaawo omuntu nabawako example wano ey'okusiibulukuka kanjiddemu wadde kuba eri simple omuntu ampadde entende nampadde ekiwagu ky'amenvu nampadde kilo y'omuceere bonnene yaabwe beera yakola ki yakusiibulula bw'embeera eri mu ddalasa nga nsomesa bakimbuuza nnyo abantu basatu bwe bampa kyensoose okusiibulukirako kyekibalibwa nti yampadde nedda yadde omuceere bamala gussa mu sepiki ne bagufumba naye nniyayo yagukuwadde yakuwadde gwakola ki gwakusiibulukuka ethan tofa kwasoose kuwaayo gwe longoosa nniyayo nti gwewaayo kyakola ki ky'abantu kusiibulukirako yenkola eyalibadde entuufu era n'entegeera efaanana bw'etyo. Tuwenza nnyo Sheyi esajja eno yajja okuwewa Hajjat Hanifa Nakawombe nsaba Allah abagaziyize Kabuli ya Rabbi banaye nga tweyanziza Sheyi babadde batwagaliza tuwenza nnyo tweyanzike ono abuuziza mwami ekikulu nnyo Allah atugaziyize Kabuli olw'ensonga anayingira geyo n'amala kukola ki gikolerera kufa anayingira ejjana ya Katonda amala kukola ki eryo ekkubo tewali agenda kulibuuka so tusabe Mungu atutwale mu nnyumba erimu okwesiima awamu ne bannaffe betuwuliziganya nabo ku nsonga efaanana bweti bannaye abatuwamwe bali nnyo bali ddala ate natuwa ennamba ezo zonna z'oteekako era amanya gammwe nja kuba nga ngasoma abuuzizza Adikini yatandika okusoma nze ziraba muzaala erungujja aziramuzaala yika wiiki eziri ezasooka musawumu tewaliiwo Adikini Whitney yagenda ku ssomero yasoma era Sheikh waliwo nga tuli babuuza omwana tusondera ssente ogenda ku ssomero yatandika okusoma era musanyufu nnyo twamulaga wano ng'agenda ku ssomero ebifaananyi twabiteekayo era ng'ali ku Kawanda Muslim Secondary School bamuwa okusoma okuba senior 1 paka senior 6 yatwajja wano eno nitubeebaza ne Whitney n'abeebaza bulungi nnyo era bwe ntyo wengenda okutwala omukisa guno nga nammwe emumpa nange ngenda n'ensaka n'enfuna basare zonna zifuna era alina omwana nga ebyokusoma akasente kaganye basare nziina sirina full basare bazimpeera ddala ku mwana nga ddala talina nga ddala Queen Mother nange nkoza assessment neŋŋamba mu butuufu ono talina naye babanga batugambye nti simolo ya mitwalo 9 ne bangamba tayo emitwalo 2 baba tebankoze bubi so abagala basare ezo weziri mu primary ne mu secondary ne ku university era nga munnange gwayagala okujja ojja kubanga onfuna abayingira January intake byajja kati abasigadde mugenda kubanga mujja mu intake eziddako naye olina kusaba kati so
eyitaze basale ojja kubanga onkubirako basale ziweziri kugambye kuva ku nasale okutuuka ku university mu masomero ag'enjawulo gy'ofuna gy'ogamba nti lyenja okusobola naye nga wange bwembawo nsaba nammwe mumpe nananga akasente k'obuugi kaganye mumpe obuugi mumpe sukaali mumpe ne butto ngenda kubanga mbyeyanza mugenda kunsonyiwa sigenda kukwata masimu olwaleero naye nja kubanga abakuba kweno temukubako ssaawa eno mujja zikubako nga nvudde ku sho walina kyolina kyonna nongamba nti Queen Mother kino kiri wano osobola okifuna naye kinaba kiri mitiyana senga kinaba transport anete mitiyana n'okudda nga se teyenkana kintu kye ngenda kukima oba tunakiteka ku bbaasi mukwano nja kukirisiivinga gwaba asobodde obbirisa no ku UBC alhamdulillah asobodde okusindika akasente tweyanziza nnyo tweyanzeege naye nga tugabe buli wogaba ofuna nze nina obujulizi bungi nnyo ebirungi ebiva mu kugaba bulwosumula omutima gwo n'ogaba katonda akuddizaawo ate akuddizaawo musera nga ssenga wange Hadija bwagamba abatulaba nga bwe mukyatetenkanya essimu zaabwe bakuze kuzinyonyogera kebera wooli oyinako tuwa olukumi olwo lwetwetaaga kyonna ky'olina eri abatya okuwatiza empaayo nti 200 mukwano ze njagala tekinnaba kwetaagisa kubeerako mitwalo wabula eziriko kamukamu gwe muganda mbaddeko nga nzija wano mbaddeko ne banulu Islamu Nuru Islam kibiina ky'abakyala kiri kireka ne bantikka ettoffaali alhamdulillah erya puroguramu eno alhamdulillah naye abakyala ba Nuru Islam basibuka kireka tujja kujja tubakyalire nako inshallah bakyala bannabbuluda naye bwe mbadde mboogereramu nga mbasiibula ne bagaa nti puroguramu eri ku TV taasa omwoyo ngenda naki ne bampettu nzije naki nalyo nabaddeko ne bannange bannabbuluda bamutahabbuuna oba obawulira simanyi kamaliro gawandiika kuba tulina okubogerako basabye bamemba bamutahabbuuna bonna bano ba Nuru Islam kireka Nuru Islam kireka seka bweseka kabunga Shekabonga Inshallah ba Nuru Islam then bamemba bamutahabbuuna bonna mutahabbuuna habbuuna bona bano bawa abo ba Uganda yonna kyamani waabwe Haji Sinani wakinyankali nabo program bagyegaseeko alhamdulillah bannange awosabira n'abatuulira bakolenga abalabo bakoze mukole bannange nga bano bakoze tusuubula abaana banene bannange kigambo kusiiba nga tumanyi kyogenda kusuubulukukirako si kintu kitono ate era olunaku lw'enkya leero mbadde mu Nuru Islam olunaku lw'enkya nina okusala amagezi nga famire nange eyange ewa Ssebbunzi ebuwaati yeegatta ku puroguramu eno alhamdulillah banne katubasabire Allah abagondeze bonna bagenda otutuukamu abagonze emitima balabe nti nno era bannabuwaate gwe mba nkonyeeko nga nkubidde akasimu mba ntegeeza kino abebuwaate muwulidde tulimu atuga abebuwaate obalabye kati leero bawulidde twagatwala amaanyi gamu naye nga bannange kyonna ky'olina ky'oba otuwa tube nga tusuubula abaana baneeno Hajati Maayi wangi taata Seeka Fahadi erugoba katooke lukuyahiira bwe nayewukana wano naawe nengenda mugano gye wansindika twetaaga obuyambi era nkakasa bulungi kyolunaku lw'enkya naye kyanaaba ŋŋambye nja kuba nkiripootinga alhamdulillah Sheikh Fahadi lukuyahirazi oyo seeka wange oyo seeka wange omuli Dokita Fahadi omuli simanyi n'abakyala simanyi taata Haji abo bonna ttiimu gyeri eyo nnene oyo n'abakyala mama yamundekera era nga gwe nnyoko yakundekera ntegeza n'abakyala kwema ntandikira oyo yennyini shadalaire ekitookeza ebyo byonna ayina essimu yo okumpi oginyonyogera empolampola olabe Mungu kyeyakugemulidde insha Allah ate tulabe puroguramu ono bwetambula naye nga tulina tuwe okumalayo ennaku zino ezisigaddeyo 5
n'okusuubulula awamu n'okusala amagezi abaana bano balidde batya yidi mu mbeera eneeba entonotono naye ng'ate eweesa ekitiibwa obusiraamu gye bali ate ng'eweesa n'ekitiibwa omuntu eyavudde muki mu kusiiba wamu n'okubaagazisa ekyo kyokka kimwagazisa omwaka ogujja n'alwana n'asiiba n'abaana abalala ate gwamusiibuludde osigala ofuna kyenkanyi. Tusuubulula abaana bano abakuba ku ssimu eno bambi tugengera kuba risiivinga nga amaze okuva ku mpewo ku ssaawa eno ssente zo zenfuna era zo ngenda kuzisoma nnyo. Nze maneja wa PK Hardware mu Lukwanga baaba kwendi balengera. Maneja wa PK Hardware togenda tuwa semiti togenda kutuwa mabaati ebyo byonna tubyagala leero tunatandika kuzimba ssomero naye tusaba otuweeyo kasawo ka muceere abantu ba Lukwanga bakuwagidde nnyo taata tusaba obeeko kyotuwa nga sinnava ku mpewo kuno tusindikireyo ekyo kyonna ky'osobodde nga bakasoma bakuwagire nnyo tusuubula abaana baneeno Allah agenda kuddizaawo ekyo ogenda tutunda obusawo bwa sementi bwotamanyiiko na muwendo. Olunaku lumu nagamba abantu b'ekiwaatule lwaki Seroma tuli wano okumpi buli sementi gwe tugula kola talazo wa Seroma kola simanyi finishing wa muzikiti wa Seroma tumuwandiikira ebbaluwa atusiibulule sebo Seroma yatusiibula ng'ebyokusaaga kati negweyogera kaje gwatagenda kukuweereza sementi anzala kuba yona ataddeko omwami wa pika ngenda kulemerako nnyo weebale kutugira naye nga twagala ki twagala ku kasente ani ono mwami ono Monica namuhoya ataddeko nusu 10 Allah akuddizeewo Allah amuddizeewo nga tanneerabira ate amukubisizeemu kuzisigadde mu nsawo zinjiwalenga bukolwa. Amiina okugaba kuba mutima eryaluya ne katawola ddutuwa so kati we tulugattako ku nnusu akenda gw'omutwalo guba gumaze okuwera ne gukula ekintu ekyamakulu. Bannange ensaabu nalina kyoyina ali agamba ye kale bambi nandyagadde naye essaawa eno nkola ki sirina enamba z'essimu ku lutimbe ziyitako tuyambe bannaffe naffe Mungu ajja kutufunira abatuyamba. Yes mwami wa PK nkyakulemeddeko nnyo kyonna kyolina ninze gwe kyolina kuba abantu baneeno watyo tuddiza abantu musayate togenda kumala kukuŋŋaanya bakukyalo oba baawa obeere ng'obawa nti tojja kuwa muntu wako ate Katonda asuubira nnyo mu bantu batukola ki mu bantu b'oba tomanyi so tuwe bano abaana atijjukira abaana bato basiima omwana omuto we yeebaza aba yeebazizza bw'asiima aba asiimidde ddala era bwe nti kyobola abato bagamba katuwa abaana bano abato babeere nga basobola okukola ki okubaagaliza eddiini n'okutuwa ebeera nga bisingawo so twagala abantu mwenna beere nga mutuwa kasente tutuwe kasente tusobole okuba nga tukola ki nga tusuubulula abaana baneeno. Programu ya Save Ourselves Taasa Omwoyo tutunuulira ebintu byanjawulo amaze ogamba ate kati kunimadha ate kati gye gino emyoyo gy'ensavinga bano abaana bebanaba nga bafunyeemu tugenda kubanga ffenna tufunyeemu tujja kubanga bakakkanye emitima eriyo abaana abayingira n'eddiini n'agamba abasiraamu babasuubulula bulungi ekyo kyokka nekigenda kimwagasa n'agamba kati kansiramuke Queen Mother kankuyigiza mpemu ku ekyo so etteeka lya Katonda lye natandikirako nga tutandika wano nagamba Allah agamba baada auzu billahi minash shaitani rajim waman ahyaha omuntu ayamba omuntu ogu Katonda amuwandiikako faka annama ahya nnasa jamia ensi yonna abagikoze eki agiyambi so pulizi alina 10 togamba nti lunayamba bameka n'omulala ajja kuweereza 10 zifuuke 10 mmeka 2 oba 3 ebintu ebyakuumanga community olwo kyenzize nga njagala tusharelingeko ng'ensi etulaba ekiwaatule ewaffe we twakulira abatulaba tetunava ku mulamwa tuli ku program savinga omwoyo ekituleetesa ekitutwala mu examples n'ebyokulabirako tukomyawo mitima gyammwe ku mbeera gye tuliko bwe twabanga tebannajjula mmere ya Idi wabeerawo dishinga 6 muyinze nava buto nga bampita seeka buto kyogera mama yakwitanga seeka seeka twalemereye wana Maria njogera baneiba batulinga okumpi nakabuye bigemanya gewaka twalemereye waseka jemmanga
nga bwe bajjula emmere basooka kuwa bali baneiba kati mbuuza onsuubira nze obutawa neiba wange kyakulya wallahi abatulaba nga bali mu area Kiwaatule Najjeera kyenjogera bakimanye waaji Kabega Kiwaatule kati nze oba tonsuubira butawa neiba kyakola ki kyakulya oba mwannyinaze gye yafumbirwa tayiza butawa neiba kyakulya ekyo ekintu kiva waka leero luno lunokonda bakano ba mu meeting namwalanga ali mu P7 naye waliwo wemba nga afunye ebintu banga bingi ne batwalira kusomero naye omusomesa wa English angambye banaye maama webali kuyigiriza baana bokugaba nemugamba okugaba kutya nangamba omanyi nti muwala wabateekako ku ice cream sorry ku yogurt buno obutini konze nanga omwana yajja nga apakingidde ka yogurt nateekeddewo kachapati ne apple nampa nemubuuza obijjeewa ti mami yatuleetedde ate nga bingi kati paddeko bali nawe nengamba kankowe naye okimanyi nti omuzadde abeera ewaka nga yateeka omwana we ku ssomero ng'akubira metroni essimu buli lunaku omwana wange ali atya yasuza atya naye ng'omwana ne bwadda tayitadde ka ice cream ak'olukumi ka metroni era bagambye era nze mu meeting bagambye abazadde bagati bakubira amasimu ku ssomero metroni bakubira nengamba naye omukyalo nakozesa airtime we kamusindikireyo 5 kamusindikireyo omutwalo ne mbagamba tubadde mu bazadde mu meeting so okugaba kino kijja kusiki kyayogedde nti omwana ky'omulaga buli wogaba omuze gugenda gukula kati amanyi mami agabaza nange wange ngaba tugenda ne tugira nogamba kati tujuweko mama gundi so olaba omwana ali ku ssomero amanyi bampadde ebintu bingi kampeko tica wange gundi so omukyala wange ebweyogerere owebusoga nkumanya otufollowinga nyo n'esente zo sinnaziraba wano ku Islamic sheyo ogambye otya ogambye otya mukyala wange obweyogerere n'owebusoga owebusoga atulondoola nnyo nesinalaba meseji ye wano ate maama mulwadde kamala okukebera kuno tuweyo ku lwa maama maama mulwadde lukiya 12 munnange ekasegedde bulungi mami mukyala lukiya yasoweza 12 sekitegedde bulungi kasi musagawa 5 alhamdulillah osanga zabadde alinako oba ziremu emugize Mungu amutaase ebiyitira byonna era muwe obulamu obulungi n'enniya ennungi amiina mukyala Hadija Narweiso nusu 10 lutuuse bannaye abankubira essimu simanyi oba mwami pika yali mu kkuba alina kyaŋŋamba naye nja kukwata nga maliriza abakuba essimu leero mbadde ngambye sigenda kwisibinga masimu ga gundi naye mbadde nsaba nsimu nja zikwata nga maze okuva ku mpewo mukulu Christopher ziraba muzaale 12 zituuse tweyanziza Kasimu namusomye dda Hadija she tugende mu maaso nga ebasindika abaddu ba Katonda abalungi mbadde nkyamulayo ka scenario kali ate bwe batuuka nga nnaku zaabwe ntegeezeza Christmas muba muli awo ng'ewaana Maria amanya nkyagamanyi yadde ensi yakola ki be twatwaliranga emmere ku Yidi nga nabo dishi zikoze eki zituuse lwakuba nti wajjawo entegeera etali nnungi egenze egoba enkolagana n'abantu either oba ddiini nnyingi oba kisimanyako gye bakijja ate kati banaweereza ebitasoboka tasobola kuweereza kitasoboka nga gwamuweereza ekikola ki ekisoboka owava neirimu enzibu tutuuka mu nsonyi wekireeta kuba kigatta community waliwo omuzikiti ogumu gwe nalimu ekawanda eyo nempulira omuwalimu nga nti abaweereza abaana mwenna okusalira abatali basiraamu ebisolo ku Yidi mwakoze ensobi eyo bambi si ddiini era yakyogera agenda anaabe mukamwa eyo either atawaaze oba anaabe mukamwa community erina okuba n'ebigigatta mu bigatta community nze kwe kugasa gwe naawe n'ogasa omulala eyo ye community Katonda bwe yali atuma bannabbi teyabagamba mugende mu community mugimenyeemenye yagamba mugende mu community mu bakuŋŋaanyi babeere wamu yamaliriza agamba nti wa amuruhum shura bainahum bwabaawo ekibatabuseeko mutuule mukiteeseeko buki so si gwe kuleeta kyoyagala gw'omu mu balala ojjewo enkolagana n'abantu
ate era olaba abantu bakiwedde kirungi kyo ekyoyogedde nti abantu bano tubawa batuyita bayita abaana baffe nti mujjangu omusalire ku nkoko nabo kyabayingira mu bwongo nti enkoko oba embuzi oba ekisibo kyonna kisalibwa omutunga musiraamu ate nabamaze n'okuligonizinga gwe n'eddiini okitegedde agiwadde ekitiibwa wabawogane nti abakatuliki oba bakristaayo baweerezanga emmere ewammwe mulya agasiima gye babaweereza naye ng'eyabisaze yabadde si musiraamu kati nga muli balaba banaabirya batya kobo nti amutuweereza ejjuma ajja akole kino asale kati banne nga balina ensomesa efaanana ng'eri gye njogeddeko pulizi wano si makka naye nga obulabe ffe omulungi ali kusatira emyanya y'eggwanga ebyo program service otaasa omwoyo era ng'olinanga emaishara mukwini mother mami w'abalungi okubanga ngikutuusaako nga puroguramu eno ebeerawo buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 2 nga tugonjoola ebizibu eby'enjawulo gwe wenna alina ekizibu nga kikutuulidde kikulemeredde mukwano noonyaako ne tusala amagezi ne tulaba nti nno tukimalawo so eriyo abamu nga ekizibu ky'olina kisobola kujja mu kamera noga ne mpeweddeko ntya mpewuse ntya no noonyaako si buli omu tutumuleeta mu kamera kuba tulina abakola counseling and guidance ate gwe tusobola okuba nga tukimalira eyo eyeetaaze ba lawyers nabo tubalina ab'enjawulo ne basobola okuba nga bakuddukanyiza emirimu gyo nga tusasudde ssente kubanga gino emirimu gya gavumenti so mukwano towetta butabika ajjudde abantu bagudde eddalu olw'ebirowoozo ebingi so ate nagenda ku mpeke tubanakuwa ddagala kakenda kakwebasa sala amagezi ojje oyogereko n'omuntu bw'oyogera n'omuntu emmeme ekkakkana bw'oyogera n'omuntu ofuna obulamu bwo bweta so tofiira mu nnyumba mukwano jangu obeere nga otunoonyako abatuwadde ku ssente n'abakatuwa tubeebazizza nnyo tumwebale nnyo mwebalire ddala era nga tukyagenda mu maaso n'okuba nga tutaaga akasente kano tugenda kubanga tutwalayo ebintu bino njagala bitwalayo olunaku olw'enkya kuba ennaku ziweddeyo mbaddamu wiiki eno weggwako mukwano tuddamu tuteekako yadde 10 nga ssente zino za futaali ekisibo kigenda kuba nga kiweddeko naye mu zino ennaku zonna oyinza okuba nga leero toyina naye ate enkya oba okuusa enkya ojja kuba ofunye akasente mukwano akoteekako kasobola banga yidi ewedde n'alina eza fitiri asobola ozikozesa puroguramu eno kuba egenda kukola omulimu gwe gumu yes so tuteekereko gwagamba nti abaana bano ngenda kubasuubula kuba tetuliko kya ddiini kya buisiraamu kusuubula abaana bano babeere nga basuubuluka bulungi nnyo ku ssomero tebagenda kubata yidi obanga yakolera lwakuna oba lwakutaano bagenda kubalira ku ssomero so twagala tugendeeyo ate era tubasuubululireeyo gwasobola tuwa akasawo k'omuceere oba akasawo k'omutu tebalya bingi nnyo olwo omwana omutwe oba omumazi ne tufunayo ab'enkoko ojja kubanga obakoledde olunaku olulungi era omwaka mukama agenda kubanga akusasuliramu naawe ebibyo tunatera okusiibula sheyi nga tunaketera okuvaako ngamba mukyala wange Sofia Nagawa musawo naye atuweereze ku ssente Hajati Sofia Nagawa musawo tusaba ku ssente atuwe ku ssente zino teziyinza kumulema kamukamu gwe muganda akati malayo ne kali nze gye nakulira ebutambale wa Sheikh Mugenyi asooka senga ffe yafumbirweyo nga buli lwajjuma ku makya avungisa ssente ani atanafuna ssente zatwala mu kabokisi ani atanafuna ssente zatwala ku muzikiti kati abantu lwaki obulaba nti bakodo nnyo kubanga gye yakulira byali tebikola ki tebiriyo Sheka twebaza abantu bana eno tusiibule eddakiika twebaza nnyo abantu abatuwuliriza n'abayambyeko ku puroguramu eno bano tubasabire lumu then tusiibe tusigaze eddakiika 2-3 tubeere nga tuva ku mpewo abasinze sente zammwe kuliko omukyala Hadija Nansubuga ono ye Nemuseeke 2,000 zituuse mukwano tweyanziza mukyala ewaliwo nate yayingiddewo se tusiima byokola beera busaabala bweyogere nadde yeebaza mukyala ono mwami Omax Otonga nusu 10 lutuuse mukwano tweyanziza Lukiya Nakato 2,000 zituuse mukyala ono mwami Hussein Kiyimba 15,000 zituuse tweyanziza Christopher Namumazi kyetu olwembere lumwedduwa then tusiibule ayi Katonda omulungi ow'ekitiibwa abawaddeyo ssente zaabwe zino wazibawa n'ozibateresa naye bo ze basobodde okukuwolako basaba ozikubisizeemu
ayi Katonda omulungi ow'ekitiibwa ze basigazza mu nsawo zikubisizeemu zibe nga birimba na birimba batodde baagala era bataasa baddubo basobole okuseruka obulungi ekyo nga nkimaliriza ku kyokusoma ng'omuwala gwe nawuli oyogerako luli Dikini owa Kawanda naddayo nenjogerako ne mukama wange kuba tulina amasomero ng'ekitongole Direct Aid Society nenjogerako nenanga nti aba TV makwano gyo genda obagambe oba abaana basekendwa omukisa ninawo okutuwa batugedde basali fulu alhamdulillah yangambe abaseke nga bawala boka essomero kandyogere Aisha Galo Kibisi Aisha Girls, it's a good school. No one yakoledde nakato yamaze senior sis. Abakima basale soka kukebera mu kitabo wampayo kakinga njagala sulula abasira. Kama tadindu tudano titi for 30. Titi for 30. Njaba kubiramu. Okay, ashaya ngambye bakubire. So abaina abaana abobola abaisilamu ngokusoma kuganye mujje. Ene program save so taso moyo. Bane mbasatu kumara onako lwale uratuseka week ejja onako lero. Namba z'essimu yo giwandiike tujja kubanga tusinkana sawa yonna nga kasente okantekeddeko ayagala okwogerako nange weva kumpewo osobola okunkubira wiiki yonna essimu ebaako bamemba balukuya healers Rugoba enkya tugenda sula ku Laylatul Qadr mwenna tubakubiriza tubeere wamu tusobole okusaba Katonda ebiganye n'ebitukutte atusumulule Allahumma amin. Kakati tusekana wiiki ejja olunaku lwerimu essaawa z'ezimu Idi mubaraka Allah abakume buli mwaka mubeere obulamu obulungi. Mbeere bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga.